Singa tukyali ku misinde egy'okubanga tujaguza amazaalibwa g'Omutanda ag'enkaaga mu mwenda. Bingi nnyo ebibaddeyo olunaku olwaleero naye nga mbaniriza mwena abali ku NCK TV mwebale kubanga muli naffe, mwebale kubanga mwekuumidde ku mukutu. Atana subscribinga muganda wange ke kaseera okubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinge, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu, amawulire gali nnyo tujja kubanga tugakutuusaako. Bantu bangi nnyo babaddewo olunaku olwaleero naye nga kisobola kubanga mbuusa maaso ye Mulangira Richard Semakokiro n'Omumbejja Sarah Katrina Sangalyambogo nabo tebalutumidde mwana era babaddewo buterevu wali mu Lubiri e Mengo okulaba emisinde nga wegitambudde. Nabagambye nti abantu ab'enjawulo basobodde okubanga baparticipatinga mu misinde gino naye si buli omu nti asobodde okubanga atuuka mu Lubiri e Bulange e Mengo. Nedda, abantu abamu babadde mu bitundu byabwe solongazi balina baguze kits, babadde buli omu nga bafunamu omukulembeze omu n'abaliidinga ne baddukamu, naye abalala e Bulange e Mengo basigadde nga bakola dwiro okusigala emibiri gyabwe nga kola ki nga gil healthy era nga gitambula bulungi. Naye nga mu byonna Omulangira Semakokiro wuuyo nno ng'awayawayamu ne Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wali ng'atudde n'Omumbejja Sangalyambogo oba Sarah Katrina Sangalyambogo. Prince oba Omulangira Semakokiro esipidi gy'akuliramu ne kale n'engeri gye bamutendekamu ndowooza oyinza okulaba ddala nti bali mu kuba nga bamutendeka okubeera the next king. Ayina engeri gy'atuulamu ey'obwetoowaze n'abeera mukkakkamu ng'oba olaba omukulu yenna w'abeera. Prince yono si kyangu okumusanga ng'asekaseka, maybe mu budde bwe buli obw'eddembe waliwo omusanga mu budde bwe obw'eddembe ng'ali n'abaana banne, akyali mwana muto ng'ali n'abaana banne bali mu kuzannya awo omusanga ng'akola ki. Ate nekyewuunyisa lumu nali ngobererako gundi nali ngobererako nga waliwo mukwano gwe gwe baali babuuza ng'agamba nti Prince mukwano gwe nnyo naye ate era mikwano gye mingi gy'ayina be bano abeekuusiza, simanyi ye mukulu w'ekika kya gundi, anti tulinamu abaana abato nga abaali bakulira ebika bafa ne bateekawo abaana abo era twagenda okusanga nga abasinga abamu abaliwo ng'emikwano gye close friends bebo akulira ekika ky'endiga, manya yeekulira bintu weebityo kwegamba ebyekuusiza ku nnono za Buganda bw'osanga nti be bantu abamu abasinga okuba nga associatinga nabo obudde obusinga. Naye engeri gye bamukuzizaamu kwegamba ey'ekyotoowaze, engeri ne bw'atuula olaba ddala omuntu omukkakkamu, omukulembeze awuliriza kwegamba olaba gwe tunuulira ekifaananyi ekyo nga bawayamu ne Katikiro Charles Peter Mayiga kwegamba abadde attentive nnyo naye ng'asirikidde alinga oyinza okugamba mbu tamuwadde budde naye nga ng'omanyi omukulembeze yenna bw'asirika awulirize subject ayogera ki kwegamba ekintu ekyo bakimukulizaamu bwe batyo kubanga ye mukulembeze ye kabaka addako naye nga esipidi gy'akuliramu yayiriyiri. Nno olowooza oyizeeyo emyaka mmeka wano nga baaniveyirinze Semakokiro naye kikuze ate olaba buli kimu tosobola kumwabula ne Ssaabasajja kwegamba bafaanagana almost buli kimu. Ne waba atambula olabye entambula gy'atambulamu ntambula y'ekikungu ye Semakokiro Richard Semakokiro nga ye Mulangira wa Buganda era nga Prince mu lufutifuti naye nga mu lulimi Oluganda ye Mulangira. Wali ye Mumbejja waffe Sangalyambogo Katrina, oyo ye sirina nnyo kyakumwogerako nnyo kubanga ali down to earth. Omumbejja ali down to earth, alina ebintu engeri gy'akwatamu ebintu by'empolampola, si be bano abeewanika mbojja mumusanga simali wali oluserekendero gundi lumuwolekeddeko, ate ayina life gy'aliidinga eri so simple. Tevola bajuzi wali mwamusanga mu ordinary ng'agenza okwatendinga show ya Davido, si kugamba mbu yali tasobola kubanga asasulira VIP. Sisuubira mbu Omumbejja talina ssente ezisasulira VIP. Okimanyi nga ne Mumbejja akola
yadde takolera wano yagraduatinga era n'afuna omulimu akola nalabakaawo nga postinze my first day at work so akolera ddala so temusobola kuŋŋamba mbu yali talina ssente ezimutwala mu VIP naye ndowooza tayagala nnyo attention eyo yokuba nti atudde mu VIP simanyi ba bodyguard bamusurroundings ayagala life eno life eri easy n'emikwano gye ntasobola okwasosietinga bulungi asobola okunyumirwa bulungi nga taliiko kino omanye ebintu bya VIP ebyo ne kamera zivaayo nnyo ne zikumulika kwegamba ate ye tayagala nnyo ebintu by'okushowinga off Katrina tayagala nnyo ebintu by'okweraga tayagala nnyo ebintu by'okwemulisa so kyeva olaba ndowooza yakyuzinga n'agamba nti lwaki sigenda wano mu bantu abangi naye era nga woomanyi nti abantu abangi era tebabulayo kumusipotingayo nti oyo Katrina kyeva olaba nti obufaananyi bwavaayo ne vidiyo kyokka bambi nga yali anyumirwa so ye life ye eri simple kyensobola okuba nga nkyogerako ate mwana muwala oyo anyumirwa nnyo ebyemizannyo anyumirwa nnyo ebyemizannyo era tutera nnyo omulaba mu bintu ebyo nga participatinga ate nno muwagizi wa Manchester United era obudde obusinga wafunamu mu budde bwe obw'eddembe atera nnyo okuatendingako wali ku Old Trafford so kyevola nkugamba nti alina life ye eri simple shosho muntu w'abantu evola obudde obusinga ne bavayo ne bamukriticizinga akoze kino akole kino ayogedde kino biki naye nga bambi mwana tu embeera ze muwala mukakamu muwala ali simple muwala ali shosho oyinza okulabira ne ku nnyambala gy'ayambala oyinza okumulabira noku si ye muntu gw'osanga amanya makeup biki kale ateekako n'isi omungi ennyo ng'abantu abamu betumanyi abambejja yandibadde ng'alina engeri gyeyisaamu kwegamba naye mwana muwala ali simple so nnaku olwaleero nabo babaddewo wali mu lubiri ebulanga emengo okubanga baparticipatinga oba oliyo ne baba tebaparticipatinga naye babaawo okubanga bawitnessinga basimbudde batya bantu batandise batya biki ebibaddewo ate nga Katikiro Charles Peter Mayiga alina okubaawo okubanga akola ki abagaidinga kubanga munange gyabadde ebbanga eryo lyonna nga yayaniriza abagenyi ebulanga emengo abazze okugula abakoze batya so nabeera nga musanyusi nnyo okubanga ebintu byatambula very very successful era n'olwaleero emisinde nga bwe tubadde tukisuubira bambi zikomenkerezeddwa zibaddewo era kati tulindiridde mazaalibwa g'omutanda datday nalyo lituuke abantu baselebratinge eno birthday gye tugenda okuselebratinga ye 69 69th birthday ey'omutanda munnange bwe bityo era nga tusuubira nti naye tujja gituukako era ejja kuba nga eggwako successfully ekyensobola okugamba muganda wange gwaliyo ate na subscribinga ke kaseera muganda wange obenga osubscribinga omukutu guli gumu gwokka NCK TV subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga esako n'okubanga leka comment yo naye nga amazaaliwa emisinde g'okujaguza amazaaliwa ga beene go gagomenkerezeddwa era tugamba bugambi nti ayisa basajja kabaka awangaale yasigale ng'alamula Obuganda ne Nnabagereka agerekera Obuganda kubanga tulindiridde katulinda kintu kimu kyokka amazaalibwa era nago tumanyi nti gajja kutuuka era nago tuselebratinge munzikirize mbenga mberekereza ninga tujja kubanga tukoma mu masawo n'amawulire mangi nnyo temuvaawo ayisa abasajja kabaka awangaale